THAAD bakakasizza ekitebe obukosi eky'ebyokwerinda Pentagon bakakasizza ne bagamba nti system gye bayita THAAD THAAD ye system gye bagamba nti eno erabika egenda kututaasiza ku musajja. Abamerika bagambye nti bamaliriza enteekateeka Pentagon bagamba nti essaawa yonna bagenda kudeployinga system gye bayita THAAD Terminal High Altitude Air Defense System. Bagamba nti bagireeta bazze ku defense ya musajja waabwe ayitibwa Omuyisirayiri newankubadde ng'olwedde Israel ena system endala omuli Patriot enkulu y'Omumerika the Patriot. Kakati ate ayina gye bayita Iron Dome eyiye David Siringi ayina Arrow naye Abamerika bagamba nti tezijja kumala. Katukwongere Abamerika bakakasizza ekitebe eky'ebyokwerinda Pentagon bagenda kudeployinga baleeta high altitude bagiyise Terminal High Altitude Air Defense System THAAD ejja. Kati okusinziira ku biriwo system eno yemu kwezi zesinga okubeera most advanced. Bagamba nti ezimu kwezi zesinga okubeera most advanced. Abamerika bagamba nti ejja kusobola okutaasa omusajja ayitibwa Omuyisirayiri. Bagamba nti eno system nzibu nnyo mu kubaka emizinga ekika kya ballistic. Ekika kya ballistic era egibakira mu final phase kyovula bagiyita terminal phase mwegibakira. Erina obusobozi okola interception ku mizinga gino egiyitibwa ballistic. Kakati bagamba nti enjawulo gyeyina nti esobola okubaka kibayita short nebaka medium nebaka intermediate nebaka ballistic. Omukutu ogwa defense oguyitibwa CSIS gugamba nti eno esobola okubaka obutonotono obukuba mu buwanvu obutali bunene, esobola okubaka egiri medium egiri intermediate ne ballistic zonna eziwoza neziteeka ku ttaka. Kakati gye baagala okuwa Omuyisirayiri bamugamba wetuddako wayinza okuba nga tewagenda kuba wangu, wetuddako wayinza obutaba wangu katukuwe THAAD ogende maaso nokoleka nti ofaafagana n'abasajja ng'ebigenda maaso nokoleka nti bitambula. Okunoonyereza kulaga nti system eno gye bagenda okuwa Omuyisirayiri bagisimba Isirayiri efaafagane n'ebigenda okujja erina ladders eziri capable of detecting and tracking approaching missiles at a range of 872. Kati soko owulire okumanya yanjawulo Abamerika bagyesiga nnyo. Bagamba nti erina obusobozi obudetectinga n'okutrackinga emizinga nga gikyali wala nnyo mu bbanga lya kilomita 807 ku 13. Kitegeeza nti yanjawulo nnyo mu bbanga lya kilomita ng'omuzinga ogujja gukyali mu buwanvu bwa kilomita 807 ne kilomita 13,000 wakati wa kilomita 13,000 ku 807 baba bakula batotagana. Kitegeeza nti bw'ogukuba nga gukyali na Nairobi eri ne Nairobi njogedde kumpi kilomita 13,000 ebyaddala guba gukyali wala. Kati ng'e Kampala twategedde dda nti waliwo ekijja eyo editekitinga. Kati ate nesobola n'okutrackinga entambula yaagwo guzitowa kyenkana kigudduka kwenkana wa sipiidi eri etya gwe yeeyo gye bayita THAAD. Kati Abamerika mu kugizimba bagiteekamu atuuliriza components nnya ezigiyamba okubeera so effective nti esobola okudefendinga eggwanga lya America ne banywanyi. Eno gye bayita THAAD ejja. Bagambye nti ekisinga okumalamu abalabe ba America neeza eri amaanyi nti America aba yakulengedde dda mu kilomita 13,000 abaakuziga naawe.
goboteekateeko guba gusimbula bwe guti eri nga bamugamba nti kati akitegeeza nti abairani bali mu bbanga mayiro nga 108 wakati wa 1500 ku 108 okuva eno era kumbiza kilomita nga 208 eyo kitegeeza nti baba bajja kulengera zi ballistic nga zakajja zisimbula Tehran w'ekitundu ekirala ekya Iran. Eno system ejja kuba ezikenga ate ng'ogyeko zikenga oba kiyite detection ejja kuba esobola okuzitrackinga paka. Kati erimu components nnya zijifula okubeera so effective mu America bagiteekamu interceptor kitegeeza nti ejja kugu interceptinga gulabe kuyitawo. Kakati erimu launch vehicle obasinziira okulaunchinga missile egenda okufaafagana naguli oguli mu bbanga oba ogujja okuba. Erimu radar and fire control system awo ewakuba radar and fire control system. Launch vehicle kye kimotoka kwesinziira kati radar and fire control system eyo egenda maaso nokulabika nti esumulula ate era negezako controlling ekiba kizze. Buli launcher bagiteekamu interceptors 8 nga bigenda maaso nokulabika nti bitambula amole wega tubagenda maaso nokulabika nti gategeezezza nti eyo abasajja bayitibwa Abaisirairi America yagala gye bateera ku defense yaabwe egende maaso nokulabika nti bataasa singa abasajja abo bayitibwa Abairani bagenda maaso nokulabika nti boolekeza Iran abolekeza Israel emizinga ekika ekya ballistic kitegeeza nti bajja genda maaso nokulabika nti bajje baka. Kati nkutegeezezza nti ono okusinga yadde ng'esobola n'okubaka emizinga emitonotono ne rockets entonotono naye okusinga Abamerika bagizimbira ballistic. America agenza okwetegereza nga munywanyi ayitibwa Israel alabika tajja nnyo kuba na busobozi kubaka mizinga ekika kya ballistic kubanga Iran bw'anaabaamu kuba tajja kukozesa mizinga gino egya bulijjo ajja kukozesa emizinga eminene ekika kya ballistic. Kati America agenza okulaba nga ku ballistic kibulamu olw'ensonga zi ballistic eziwerako nga 1 October zayiseewo ne zigenda zikuba kumpi n'ekitebe kya Mossad era kyayise ku lwa muyizi olugwanyu kyabadde kikubiddwa. Kakati ate mbakubuulira nti Abaisirairi bennyini bafulumizzawo ko alipoota ne bategeeza nti ballistic ezakubiddwa eggwanga lya Iran zayonoonye ebintu bya bukadde 53 oba dola munda mu ggwanga etibwa Israel. Kitegeeza nti newankubadde nga Israel emanyiddwa nnyo mu kubaka n'ezi ballistic zisobola okuyitawo. Kakati America akirowoozezza kunagamba nti kakati engeri abasajja bano gye babakubiza ballistic ne ziyitawo omusajja omwiraani bw'anaakasuka 10 kitegeeza nti Omuyisirairi asobola kubakako nga asobola okubakako ebitaano ne biyitawo aba akosebwa. Kituufu nti alina ze yabaka ne waliwo ezayitawo ne zimukosa damage gye nkubuulidde. Kati America akirowoozezza kunagamba nti owaayi munywanyi gwe bayita Israel katugende ku defense ye tulabe nga tusobola okulabika nti tumutaasa singa abeera akubiddwa zi ballistic. Kati nga bwe bigenda mu maaso n'okulabika nti bitambula sofa bwe bitu biri system kiri confirmed nti bagenda kugireeta ebintu nga bwe biri akaseera kano ne tulinda tulabe baneetaasa batya singa kubanga bakimanyi nti singa balumba Iran mateeka Iran ejja kulabika nti ayanukula n'emizinga ekika ekya ballistic. Kakati tugenda kudda wano ng'ogyeko kuba nti America aleese system eyo okuyamba Israel naye ate America wali munda mu kitundu ekya Middle East ayina amagye ne bases Abairani balabudde ne bagamba nti tujja zitagetinga twagadde olunaku lwali twetegereze America ali luddawa across Middle East. Munnayuganda atuwuliriza ng'oli mu bitundu ebya Middle East wali bases Iran wayinza okuba singa lutabuka awetudda nenkujjukiza bannaffe aba SH Family Hardware bali kukuba erigenda ku headquarters za district ewa Kiso bali opposite ni Masjid Nur bagamba nti buli kika ky'ebizimbisibwa ate ku bbeeyi ennungi ebya plumbing kusuubiza sementi mu bika byonna bamutuusa ku site misumali tanka mitayimbo Sengenge Mataala bina bisange ku SH Family Hardware. Kati gulabonawo account otekeko sente zo mpola ate paka bona atuukiriza ekirubirwa kye ekyokuzimba SH Family Hardware obafuna ku noti musamu noti 3 3 5 noti musanvu noti
34 bannaffe abo aba SH Family Hardware ojja kuba obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ate nga nkujjukiza Senga Sumanya Herbal Center akujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'emmere ali wali Kawaala wakati wa mafuta ga Oil Energy ne Taawo. Adamu kutegeeza nti genda bakujjanjabe gw'omwami yabadde yanafuye mu nsonga ez'ekisenge omugongo ogukuluma ofiisa kumukumu naddala mu budde obw'ekiro tokyasobola kuleka nti munnange okuuma ne wuzu genda wa Senga Sumanya akuwa eddagala ligenda okuleka nti kutereeza prostate yo oddemu obeere ng'omwami eddagala erya Magma Extra eri abavubuka abali myaka 18 ku myaka 35 naye nga ekisenge kibulamu ate ng'oli muvubuka. Omwami akuze emyaka 35 okudda waggulu ng'ebyeddala ekisenge kibulamu ate nga newakowulya wakutamye kwegamba nti ebintu tebikyatambula bulungi ng'omusajja. Kuba essimu noti 765 24 bagenda kuwa eddagala ku mitwalo 3.5 zokka. Emitwalo 3.5 zokka 0707 65 24 bw'alina ulcers zikulemeddeko okumala ebbanga olina ania olina omugongo gukuluma okamala infections ezitawanya abaami n'abakyala mugende Senga abajjanjabe osobola okukubira Senga oba kojja n'ogenda ku ddwaliro oba eddagala ne balireeta wonna wooli. Senga Sumanya Herbal Center Kawaala mu mbaawo wakati wa mafuta ga Oil Energy ne Taawo mukubireko ku 0707 65 24 ate nga Moody's Management Services wali Ebikwata okuzimba ekitibwa Kamule bano bakujja kuswesa opangisa gwako yekwekuba n'abapangisa n'ekizimbe kya apartment ba THAAD ate batuukirire bakubangiza ssente ozifune mu budde nga tokanye na mupangisa yenna. Aba Moody's Management Services kati bagamba nti osobola bafuna ku noti 59 73 noti 5 97 oba noti 778 5 ate nga Uganda Halali Bureau kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halali kuliko ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni bakuyita bagamba nti genda batuukirire basobole okukakasa by'okulya nga biri halali. Genda ku Sir Apple Kagwa Road watandikira plot to Red Gardens bakujjukiza gwa tuuliriza nti fuba nnyo okulaba ng'okozesa ebika ebikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero ka Uganda Halali Bureau keetooloovu. Munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwalabu. Abanafu abo osobola bafuna ku nooti 58 52 noti 11 noti 4 233 561 ojja kuba oyogera n'aba Uganda Halali Bureau. Company yino ya Kanaka Recruitment Agency Limited badamu bategeeza nti beetaaga abaana ab'obuwala mugenda kukolera Mecca mu Saudi Arabia. Abaana ab'obuwala mwetaagibwa ng'olina passport ng'oli medical fit kitegeeza ng'oli mulamu bulungi. Musaala mitwalo 9 bali Kabuusu okulira na Happy Years Primary School Kanaka Recruitment Agency era osobola bafuna ku noti 7 noti 8 76 82 75 noti 7 noti 8 76 82 75 oba noti 76 2 3 38 0762 230 38 abo nabo ngo bafuna bulungi. Ogenda kukkiriza tugende wano abasajja aba Iran nga bayita mu Minister Basi avunanyizibwa ku nsonga ez'ebweru ew'eggwanga Foreign Affairs ow'eggwanga erya Iran azzeemu okulabula n'agamba nti kituufu eggwanga erya Iran lisiikinga peace but lirigenda kutaliza muntu yenna alirumba. Bazzeemu kukigumiza aba Iran bagamba nti tuli ready, tuli prepared. Iran ekigumiza egambye nti tuli prepared tetwagala lutalo naye agenda dutandika ajja kutuwulira. Bazzeemu kukangaza aba Iran. Kati America nga yakagenda maaso n'okuleka nti adeployinze system gye bayita THAAD system naye agireese kutaasa musajja ayitibwa mu Israeli but again naye mwennyini okwetaasa olw'ensonga nti ayina amajeege ne bases gali scattered around ekitundu ekiyitibwa Middle East, across Middle East. Kitegeeza nti nabo bazze kwetaasa. Iran yerabudde agamba nti singa lutandika kati tagenda kuteleza base za America netwagala okwetegereza America ali ludda wa across Middle East. Abatuliriza nga musinzira mu kitundu ky'Abawarabu gano mugawulire mugategere mumanyi America ali ludda wa mu Middle East. Omwirani wayagala okuba singa lutandika mugawulire. Kati okusinziira ku mawulire nga bwe gali
galaga nti America alina abasirikale emitwalo 4. Abasirikale emitwalo 4 bali scattered across Middle East. Abasirikale emitwalo 4 scattered across Middle East 2024 nga bakiyimiridde emitwalo 4 weebali. Kati agenda kuleeta bakomando abala 10. Tutegedde nti bakomando 10 bagenda kulabika nti bayambako Israeli okubasomesa engeri bagenda okukozesa system eyo yeetaaga abasirikale nga 10 okugikozesa. Kati ajja kubayongera ku basirikale bano bengambye nti bali emitwalo nga 4. America mu kaseera kano ekitundu ekiyitibwa East Mediterranean katutandikirawo ayinawo kye bayita amphibious assault ship eryato weerirawo ayinawo kye bayita guided missile destroyers mu mazzi aga East Mediterranean eriyanja lya Mediterranean ekitundu ekyobuvanjuba zi destroyers 3 weeziri Eastern Mediterranean nga bamukutegeezezzaako. Kakati jjukira nti awo abakumpi n'Omuisirairi n'Omulebanon Abamerika bagumbye awo weebali East Mediterranean kumpi nnyo n'ensalo eyawula Israeli ne Lebanon Amerika waali awo. Kakati abasajja bayitibwa Abamerika bano juzi Iran nga alumba emmeri zino eziri wano oba tiimu eyo gyenkubulidde eri mu East Mediterranean eyambako nnyo okulabika nti etaasa Omuisirairi neebaka ebimu ku bizuka bya Iran. Kati awo otegeddewo ne tugenda awalala tunoonya Amerika waali mu Middle East we bayinza okukuba Abairani singa lutandika. Amerika alina ekyombo kye bayita R.S. Truman ekyombo aircraft carrier kino kyava Virginia mu September era kigamu okuba nti kikyatambula kiri awo nakyo kigenda kutuuka mu Eastern Mediterranean sinakindi okuba nga kyatuuka nga tebaayogera. Kakitegeeza nti bwe kijja kigumba kyongera ku presence y'Abamerika mu Middle East. Kati mu liyanja eritibwa Mediterranean otegedde ne tugenda mu Red Sea. Mu liyanja lino eritibwa Red Sea wakati wa Israeli ne Yemen. Amerika waali wakati wa Israeli ne Yemen. Babadde bagezaako nnyo okugezaako neutralizing abasajja bayitibwa Abahouthi abakasuka. Kati Amerika waali awo ayinawo amaato agali wakati w'eggwanga eryitibwa Israeli n'eggwanga eryitibwa Yemen Red Sea. Ayinawo amaato amalwanyi agagezaako ofaafagana n'Abahouthi. Kakati America era ayinawo guided missile destroyers eziri mu liyanja eryo eriyitibwa Red Sea. America waali ne tugenda mu Gulf of Oman. Wano mu America ayinawo ekyombo ekirala aircraft carrier gye bayita Abraham Lincoln weekiri Gulf of Oman. Bagambye nti tuli mu kwetegereza Omumerika ali luddawa mu Middle East nga bwe tusabira Baganda baffe abawangalira side eyo. America ali luddawa mu Middle East. Kati Gulf of Oman waliwo Abraham Lincoln ekyo kyombo kya America weekiri awo. Kitegeeza nti kiri maserengeta aga Iran. Kiri maserengeta aga Iran already kiriko kye bayita strike carrier group abakubisi nga kiba kyetaagisizza. Kiriko ennyonyi ennwanyi kiriko ne guided missile destroyers kiri mu mazzi ago gayitibwa Gulf of Oman gabawa maserengeta ga Iran weekiri. Kakati bwe tuba tutunuulidde military bases endala eziri mu Middle East okusooka ekitebe eky'Pentagon eky'ebyokwerinda ekya America tebazoogera zonna we ziri naye okusinziira ku biriwo mbagambye nti emitwalo ng'ena we bali mu Middle East aba America. Mu Iraq balinga 2500 gye bali mu ggwanga eritibwa Iraq gye bali. Bano balwanyisa ekibinja ekitibwa Islamic State mu Iraq bakomande 2500 kitegeeza Iran yasobola okukubayo. Kakati ng'ogyeko abali e Iraq waliwo abali munda mu ggwanga eritibwa erya Qatar. In fact largest US military base mu Middle East esangibwa munda mu ggwanga eritibwa Qatar. Ye base esingira ddala okubeera ennene eri munda mu ggwanga eritibwa erya Qatar. Kyokka era ku muliraano e Bahrain abasajja bayitibwa Abamerika balinawo base mu ggwanga erya United Arab Emirates awali Dubai ne Abu Dhabi Sharjah n'ebibuga ebirala newo Abamerika balinawo base.
kakati Djibouti eri eno ku Semazinga Africa kumpi n'eryanyi eriyitibwa Red Sea abasajja Abamerika nabo balinawo base. Kati bwogende Kuwait kitegeeza nti amaserengeta ga Iraq Kuwait abasirikale 135,000 baggwanga etibwa Amerika webali bakyaliwo. Kakati ze zimu ku bases otegedde Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, eggwanga eriyitibwa erya Iraq n'ebitundu ebirala Amerika wayina abasirikale kigamba okuba nti emitwalo nga 4 akaseera kano be bali mu bitundu ebya Middle East ne bases zenkubulidde omuli ebyombo ebitudde ku mazzi n'enkubulira abasirikale abali mu bases n'ebirala. Amawulire galaga nti Iran singa n'abeera wakkuba ajja kusooka kwetegereza nnyo wano. Kati Amerika ng'akuuma Israeli alina okukimanya nti abasajja aba Iran bajja kuwangulwa nnyo okuba Iraq kubanga yo neighbor okuba Kuwait ne mu bitundu ebirala nga bigenda mu maaso n'okuleka nti bitambula. Embeera bwetyo bweri at least eddwaliro Lebanon, Israeli, eggwanga etibwa erya Iran kitegeeza nti okkiriza ne tukomawo n'enswera nga tutandika essaawa ey'okubiri tutambula ne MTN. Kati nyume wekisinga La Liga, Bundesliga, Carabao Cup ne Star Times UPL eyaffe ku Star Times wokka awo wennyini ng'otebenkedde n'omupiira ogw'ebikolo ogwa premium ky'olina okukola upgradinga Star Times subscription yo ku Classic o Smart Bouquet ku mitwalo 36 omwezi olabe ttiimu zo zonna zokyasinza okwagala nga zizannya awo wennyini mu ddiiro lyo ng'otebenkedde. Star Times Football Unlimited Passion obwagazi obutakoma. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga gambanga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish Pizza, Fish Fingers, Beef Burgers, Chicken Skewers oba Grilled Chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Obwavu bukufuukidde akabasa buli kyogezaako tekiyitamu. Waliwo kyotannakola. Twegatte kunga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba 2024 ku National Mosque Conference Hall Old Kampala mu musomo ogugenda okukyusa obulamu bwo mu byenfuna ogutuumiddwa abagagga bakikola batya. Jangu ofune obukodyo obupya mu kulunda, okulima n'okutandikawo bu bizinesi obutonotono. Tusomo ba Sheikh nga bakubuulira edduwa ez'enkizo kw'ossa ne dhikiri z'oteekwa okwekwatako. Mungu n'akwanukula. Omukozi oteekwa kuba mulamu bulungi nga n'abasawo abakugu bajja kubaawo. Obeebuuzeeko era bakusomese ku ndwadde ez'enjawulo. Abagagga bakikola batya okuyingira emitwalo 2 gyokka. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 65 39 78. Kankwanjulire Mende Kalema Memorial Secondary School somero lya Dene Boarding bawala n'abalenzi nga lisomesa eddiini n'ebyensi. Ku Mende Kalema Memorial Secondary School omwana asomesebwa bakugubeerere ekifo kigazi ddala nga waliwo n'ebisaawe nga kw'otadde n'ennimiro abaana mwe basomera eby'obulimi. Bava ku bitone by'abaana omuli omupiira, volleyball, netball n'ebitone ebirala bingi okuteekako okubayigiriza eby'emikono ne kompyuta. Bagaba ne basale. Leeta omwana omuwandiise katikati. Essomero lisangibwa kilometers 10 okuva ku mayiro 13 ku Hoima Road oba kilometers 8 okuva mu tawuni y'e Matugga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0704 88 99 65 ne 0781 24 13 34. Gaga every day with MTN. Hit star 100 star 0 hash or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and